ensonga ya SHAKIB yo teriimu makulu. Era SHAKIB bawa ZARI tayina na kugyesibako wadde. Kubanga audio eyatebwa promoter eyayita promoter omukyalo oyo mu Tanzania naye nga amanyi Oluganda nga ZARI ayogera ku bbaawe SHAKIB temuliimu nnyo makulu. Era saagala n'ekyo tukyesibeko. Saagala tukyesibeko. Abantu SHAKIB bajja muwa amagezi amafu. Mbu ZARI sibanya yamuvumye naye nga teriwe yamuvumye. Audio eyo singa ogiwulira bulungi temuliimu kigambo kivvoola mwami Lutaaya. ZARI yali ategeezaako kintu kimu nti SHAKIB apanikinga, which is normal. Ate yakyogera in good faith. So tetukyesibaako nnyo ekyo. Kubanga simanyiyo kigambo kisobola kwawula SHAKIB na ZARI. Ku bigambo ebingi ensi byebayogeredde. Audio eyo nga wagiwuliriza bulungi buli omu entegeera ye ejja kumuyamba okutegeera ekituufu. Ka saalabyemu kibi. Saalabyemu ZARI kye yavumye SHAKIB. Mpozi nga onaakimbuulira bubuulizi. Naye yali agamba oli eyeyita promoter nti SHAKIB mu orienting ekibeera nnomo omuntu ng'agenda kutambula ebweru. Balina okuorientinga nti munnange ensi eno gyozeemu bweti. So saalabyemu backbiting. Backbiting kitegeeza okwogera ebibi ku muntu. Naye mu audio ya ZARI temuliimu waayogerera bubi ku SHAKIB. Nti oba nti yamuvuma, tewali we yamuvumira. Mbw'oba nti yamuweebuula, tewali. Kakati n'olwekyo mwe mwenna abazunza ebigambo nti ZARI yaweebuula SHAKIB, saalabyemu kuweebuula mu audio eri. Nga wagiwuliriza bulungi ZARI agamba promoter nti nyamba omwami wange SHAKIB omu orienting apanikinga ajja tuuka ku kisaawe muna okupanikinga kiri nakyo. Nze nange bwe mba nnyenda okutambula naddala mu nsi ze sitamanyi. I panic. Juzi wano we natambulamu katono era bye byaŋŋana okuddamu okutambula. Napanikingira ddala. Naye nga saga ya ZARI yonna evudde ku kintu ekyo bujja. Oli omukazi promoter eyeeyita omu Tanzania alina obujja ku ZARI. Kyonna kinnyonnyodde bulungi. Ayagala kozesa bu audio obutini bw'ayina okwawula SHAKIB ne ZARI naye tekijjeera kusoboka. Kubanga ndooza nti ebbanga SHAKIB lyamaze ne ZARI naffe ababamanyeeko akatini be bantu abasinga okweyagala. Era ZARI bw'aba ayogera ku SHAKIB amuyita my husband. Bakyala nno batono nnyo abayita babba baabwe my husband. Naddala mu bintu bino ebya socialite bye tulimu ne showbiz. In fact ZARI y'omu ku bakyala abatono ennyo bempulira nga bayita babba baabwe mu lujjudde my husband. Mu socialite life sitera biwulira. Wano nina abayimbi bangi, nina bannakatemba bangi naye tetumanyi bakyala baabwe. Ne bannamawulire bangi munnange bakyala baabwe pe tetubamanyeeko wadde. Naye nga tuga gundi mufumbo. Naye nga tamuleetangako wadde mu kamera omulaga ensi. So ZARI ekyo nkikukubira mu ngalo. Nti even when you talk about SHAKIB omuyita your husband, you recognize him.
Era mu odi yafulumye ZARI talina wavumirako SHAKIB nti oba yamugambye mwavu oba yagambye tamwagala kati olw'okuba nti temuliimu kivumo abantu abamutandise obbiteekamu naye nga mukijjukire mu celebrity life omukyala nga ZARI Hassan ku bulungi bwaliko okugamba nti my husband. Ekyokubiri era kyenjagala abannayuganda muyige nga bwe muli wano abangi nawulidde abagamba nti SHAKIB talina mulimo. Kiki kyoyita okukola kuba bulungi mu nsi kasita oba bulungi kikugasa ki gwe alina omulimo naye nga toli bulungi. Work is to make you have a good life. Abamu nga temukola muli mu bibonerezo. So kakati sikiriziganya na muntu agamba mbu SHAKIB takola mbu kyovula nga ZARI amuyisaamu amaaso siwulirangako ZARI ng'ayisaamu SHAKIB maaso. Nze mbulirayo incident yemu